Emberanga busodo okubatenge etambula nono omusajja mukwano gwa fono bajjo naye alina akatabi gafulumiza olunaku lwajjo oba ayagala kudda mu nuupu naye nga bikyamusobodde watandikira alina akatabi kasobodde okuba ate nga yakambuwalidde abannaffe aba Revenue Authority abajjukira wiiki ewedde olunaku lwali lwakuna ekiwandiiko kyasobola okuba nga kisaasaana ku mitimbagano egy'enjawulo ne bategeeza nti Bobi Wine beetaaga alina okuba nga asasula miliyoni 337 n'ezigwamu bwe zityo okuba nga afuna emmotoka ye ya bullet proof V8 Katindo omukulu Bajjo omu ku basooka mbu ye alumirirwa nnyo Bobi Wine onambulira oba alumirirwa oba alina kyabala uno yegayirira aba Revenue basasule bawe Bobi Wine emmotoka ku bwereere. Nina obusungu bungi njagala nakwetta gwe Uganda Revenue simanyi director sibamanyi muwe omusajja emmotoka ye muwe Bobi Wine ekimotoka kye mulekerewo akamanyiro omusajja emmotoka temugimuwa mulidde enguzi mubbye abantu bomiliyoni 3 mutubira muli mudiyo ne Bobi Wine nga mwagala kumuza waggulu nga mulaba nga tali waggulu tasumbwa security kufuna accountability muwulira bubi mwambe emmotoka zaaluwa n'abaleka nze siwoleza Bobi Wine niwe lwekyo kyamuyita okunyigiriza gwalaba video nomufulamu ebintu bibiri either Bobi Wine ali mudiyo ne government oba nga liriyo Revenue Authority miliyoni 3 zezibasala zemusoloza ku mudala gw'ennyanja nemusoloza ku batakisi nemusoloza ku bantu abavuga boda mugenza okulanga Bobi Wine mulina muwanika nnyo lwaki mwagala security mu ggwanga aya basi y'omu ku yagamba nti emmotoka eno president yagimuwa n'agamba nti sina bullet proof kati wulira byayogera Bajjo ndowooza amanyi twerabira nabino abyogedde wulira Bajjo lwaki buli eggwanga liwaliterera muteekawo ebintu ebisasamaza abantu gwe Uganda Revenue Authority simanyi director simanyi commissioner simanyi waitebwa omusajja mmotoka ye lwaki mumunyigiriza okuwetera population okulowooza nti Bobi Wine mumunyigiriza oba project yamwe mutugambe lwaki mumuwa mmotoka ye kati akamotoka akamu kabaluma njagala kukaba njagala kwetuga mpulira obusungu kakati mbu buli omulaba nga eggwanga literedde buli omulaba nga eggwanga teriri mu insecurity buli omulaba nga temukuba tiya gasi muwulira bubi President Museveni abantu abakuba abantu babo bawulira bubi okulanga there is instability in the country Museveni wali mukodo tosantozi w'abantu balemega kuyiya balemega kuteekawo bintu bikangakanga balemega kuteekawo bintu bitiisatiisa because buli wabawo instability mu ggwanga bawulira bubi aya basi mbwalumirirwa wulira Bajjo nyekana kaba miliyoni 3 Namukwata mmotoka y'omusajja. You like people to demonstrate. Tendaiza ku demonstrate nga Bobi Wine nga Bajjo wengi. Nze musajja stop is a demonstration ya Buganda. Because I command people they know me that I speak the truth. Sine kusaidia Bobi Wine. Oba government muuzita. Oba temuuzita. We Bobi Wine mmotoka ye. Tamutamanyira dambwe. Really what is the million 3? Nina abakaba NUP bammanyi. Ababyo buumi. Abiri ngambala ku kamera. Ndatafuta mbaleka Museveni satuzo w'abantu just miliyoni 3 nemukwata mmotoka aya basi fulufiga amasoko tubulire Bajjo ali atya naye balekerawo okwawula kyovola president babagenda mu muzikiti agenda mu church agenda mu kereziya agenda mu church abalokole ne bano tebayimidde ku kufumuntiriza kwabwe ayogera bina ayogera bitakwatagana gwe olaba ayogera bitegereka biga aya basi fulufiga agambe Bajjo wano wetegeredde nti ayinza okuba ayina ekikyamu ku mutwe agambye nti yeetaaga mu Uganda mubeeremu political instability adayagala kutegeeza stability ye n'agamba bw'ati nze nwanira abantu bannaku njagala babawa political instability njagala babawa security instability abannaku beekolere mutubalira obudde mu byobufuzi byammwe kati muwambye emmotoka y'ekisajja mugiwamba ki mwamuwamba mwalwa emmotoka neyazibalekera kakati wajja mumuwa kimotoka kye naavuga kakati namusobola okwata obuwumbi 2 ne mumuwa abantu fotobonaabona obwamu mututta ne mukwata emmotoka y'ekisajja Revenue Authority mukoleraani President Museveni walaba vidiyo eno vaayo bawamusajja ekimotoka kyagende afaanana kalima nyamba kw'ensonga gye ndiko sijjavu muhozi otegera nyamba jano sale musale nyamba jana mugisha muntu nyamba afane katumba amala nyamba mulekera okunyigiriza abantu jano katumba amala musajja ali straight sijjavu muhozi musajja yogera amazima era zine unyaba tabona agisa muhozi is the gentleman security ya Uganda etenede because afande damulira galibo Revenue lwaki muleta instability olwaka motoka nga godevule mumanyango sija mulide busiya ku border lero njirete ndete ko sija mulide maraba nge esuka mu miliyoni 3 because
You people, you know, the Museveni wa pressure, wamutandika political stability, tabawa sente. CDF mukozi yingira mu nsonga ne kwagwa musajja gwejagala. Ngenda kuzaala omwana mutume David Muhozi, ngenda kuzaala omwana mutume Jerusalem Sade, ngenda kuzaala omwana mutume Jeno Katumba Wamala, ngenda kuzaala omwana mutume Definati Nakalema, ngenda kuzaala omwana mutume wa ICT Ministry Bajire. Njagala abaana batano. Era mukyala wange yasimanyo abaana azala abaana batano batuma amanya kuba bategera mu government ya Museveni. Aya basi. Bajja akyayogera. Abaana MP wa NUP benakuteka tambi nga mu byesente za Museveni obuwumbi 10 nga temali kyemugenda mukolera. Mbyogere olwokwasina lugambo mbyogere nze ndayira kufanga mbona wano obuwumbi 10 obwatambula nga bafera Museveni tetuwa obuwumbi 10 twalireko Bobi Wine n'atabufuna kakati byemwagala njogere gwe Uganda Revenue Authority directors bakalakasa ngenda kuteka demonstration mwa Bobi Wine ekimotoka kye mutugyeeko obukopi mutugyeeko obubbi ffe twagala political stability ffe twagala kuyamba banaku baffe mu mbeera embi gye balimu sente z'emyonga mwazibba buli kimu mukibbye mulidde enguzi mutubonyaabonya naye kati tukole tutya n'akamotoka mukatutte mwagala kuza Bobi Wine mu bantu kale watete mu bantu ne mu akamotoka kakavuge. Aya basi. Abajjukira obulungi yatugamba emmotoka si yaki. Amadika bivudde ku change kati binabire ku mmotoka mwe bina Uganda naye maiti mwagala kyene muri biwumba tutu muri musajja atumanyidde nnyo no Bobi Wine tagina magezi amadika ba Edi Muto bali mu komera amadika sente ze bakusondedde okugula emmotoka tebasondedde ba Edi Muto ba Nubia nene bavaayo munyiza abantu omuntu abanga akwesonyiwa no toyina plan B toyina makulu waguze emmotoka tutabazuka busosi kubuuka te yobufuzi bya kifere bo amadiko manyi oguze mundu gwanya balezera kusiba obutujjugu amadiko jita yajjawo amadika neno oyimbe nolimbe bisirusiru emotoka wajegulidde ogutali musango oba bakadama abagulidde emotoka era no video sijikoze nga njagala etambule tuwereza gwe Bobi Wine sagala abantu bagirabe eno video njikoledde gwe Bobi Wine sagala nsejirabe